Enseni y'ekyapa 5 ku 10 egula milioni 2.5 onsabye 3 eri abiri nga kuwadde kakati olwo bafuna obwebonyase eziriko lisiiti ezo buziriga nyanti omuguliridde akuteekako sitampu wano ku poyinti ekwatagana naki ebyapa byatuyingiramu mukulu kyamaani ne Mr. Bam ne Mr. Boss baali waliwo nyini basomesa how we are going to get the photo yes atuwuliriza ate tugamba ebyapa byafuluma ebyatutwalamu watinawagamanja ani yabiwera esente twagala kumanya ebyapa bino ebiriwo omusaala okumala balekerawo tubba tumanyi musaala gwe bafunira bafuna oba basigala nga tebalina musaala gwe bafuna bagenda sigala nga batubba. Ekyapa ekiri waggulu awo era ekyapa ekyo kiri kusengula abantu abamu ku bo bali kufuna ssente naye kye neebuuza omuntu akirizibwa okuteeka ku kibanja ky'ekyapa ne mulyoka muteesa oba zize kuyiga omuntu akirizibwa okuteeka ku kibanja kyo ekyapa ne mulyoka muteesa n'akuwa ssente nabo begendera bagula ku sukaali bw'omala okukola ebintu baneiba ne bajja ne bakusayiningira akusaasidde naganzitomba nange bwe ndibafuna oli nsayiningira abalala n'obawaayo n'ojja n'omaliriza epapula n'ozitwa n'ozikwasa Juma n'akakirukoke bw'osituka n'ogenda kugombolola ewa mukulu baamu bwe yalonda abantu bw'abanoonya akaluluko abatali tekiniko mu bintu bino n'obawa empapula ne bagamba nti yegwe kubunire anti naawe omanye ebyafu nti mmeka yokosi wili basabye 3 5 ku 10 ekola milioni 2.5 onsabye 3 kati wenkugambira ndi nfunemu akapa tongyeko 3 olwo mba nfuna oyina kuda kutunda ku ttaka lino ofune zoonawa kakiiko kali gwe mbadde nkusaba bakujja ne mukulembeze sowa kunyonyola abantu awo tubadde ku ttaka kuno nga tekuli buzibu bwonna bwe batandika otukubiriza okufuna ebyapa wakati mu kuprosesinga ebyapa wetwazuulidde nti amataka ge twagalako ebyapa olwedde bagafulumyako ebyapa mu bwangu ddala ng'abatuuze ekyalo kituweza abatuuze 225 be bali ku regisita z'ebyokulonda okumanya nti ekyalo kiriko abantu bangi naye omuntu omu abantu nga 2 basatu ne bajja bakuba ebyapa kubanga ekyapa ekimu kirimu eka 4 ekyapa ekimu kirimu eka 28 ekyapa ekimu kirimu eka nga 3 awamu ezo eka si za muntu omu wabula bagatanga ebibanja by'abantu bo ne babigatta wamu ne baweza eka eza 340 bwe mbanyonyodde atubulireyo ekyalo yiika ateeseteese ababe n'olw'ensonga eyo tewali wano muzannyo nti ekyalo kya kidadde Mr. Chairman twaliyo nga kyona kikubiddwako ebyapa naye nga kyatanga n'omuntu atya eyali nanyini kibanja kye nze nange baamu ali wano ebya saveya sibitegeera naye abaana ba saveya balina obwongo bwesitegeera nti tubadde tulina obuzibu obw'ekibbattaka era nga wano mu kikondo kyaffe tuba tumaamiddwa omwami yatuteekako ekyapa era ekisuubiziddwa kyeimaani waffe mukulu Kanaabi okusazaamu wa disitulikiti omukulu oyo ayitibwa Buyondo Rashidi Moses nga tusaako ekyapa ekyo ng'ayagala tunyaga ettaka lyaffe olw'okubanga yeyambisa omukisa okulaba tuli ku public land ng'ayagala kikozesa naye twebaza Katonda nti olwaleero kifulumiziddwa okusazibwamu ekyapa ekyo 645 so mu buufu obwo nga ploti ezo teri wano wa ku kikondo agamba nti yenze Buyondo Rashidi then ezo ploti tuba tetuzikola ki tuba tetuzimanyi kyenjagala okubasaba ng'ogyeko bano ab'omukisa abatubuulidde nti bannaye waliwo ensonga etambula muleke kuba bamativu nga muli ku mataka nga mulina ndagaano twettanire nnyo okufuna obwannannyini ku ttaka mu mateeka ebyo ebyabanzaalira wano
bakadde bange babaziika wano tebikufuula nannyini ttaka. Ne bw'onaalajja n'okuva ku makyambu mbadde wano emyaka 6 simanyi banzaalira mu Kimwanyi wali simanyi nkulidde wano, ebyo tebikufuula nannyini ki? Etteeka erifuga public land, buli Munnayuganda akkirizibwa okufuna obwannannyini ku public land mu kitundu kyonna.